William Ruto versus Laila Odinga. Olunaku olwaleero Supreme Court eye Kenya eri kubeera nga etuula okusalawo kwani ateekeddwa okufuga bannakenya oba ani president ddala omulonde y'abaffe. William Ruto anasigala mu ntebe ye bwe kitaba ekyo. Laila Odinga ku mulundi guno agenda kufuna obwenkanya bwalowooza nti akalulu tekaliko amazima. Byonna ngendo genda maaso n'okubeera nga nkutuusako embeera yonna nga bweri mu Kenya, naye nga kyenyinza okubuulira essaawa zino amawulire ge tufuna okuva mu Supreme Court okuviira ddala e Kenya galaga nti William Ruto waatudde tateredde, ate nga ye Laila Odinga n'abawagizi be bwe bali embeera ne Kenya obunkenke bwe bagitaddeko essaawa z'olunaku olwaleero biyinza okubeera nga bigenda kukwewuunyisa. Kyenyinza okubeera nga nkugamba simanyi ssaawa mmeka azolabiddeko vidiyo eno, naye ekiri e Kenya ebyokwerinda byamaanyi nnyo nnyini ddala nga gye nkomezza. Abantu olunaku olwaleero tebakoze, amaduuka agasinga gaggaddwa olw'okutyamu ku kiki ekiyinza okuddirira singa kooti enaaba erangiridde nti William Ruto yalangirirwa mu bukyamu. Jjukira nti akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga eri e Kenya kavaayo ne kategeeza nti tekakkiriziganya na ssenkulu w'ekitongole kino ekirondesa mu Kenya, era nga bo bagamba nti ssentebe w'akakiiko kano that is MBC nti yalangirira ebibye bakolagana nabo mu kakiiko tebamanyi wa gye yabijja, nga bagamba tebikwatagana na results ze baali bakuŋŋaanyiza ng'ekitongole eky'ebyokulonda mu ggwanga erya Kenya. So ate mujjukire nti Laila Odinga guno si gwe gugenda okubeera omulundi gwe ogusooka nga adduka mu kkooti okwekubira enduulu mu nsonga ezeekuusa kubeera nga basazaamu oyo abeera alangiriddwa. Mujjukira bulungi nnyo nti ne mu kisanja ekiwedde omwami ono y'omu Odinga yagenda mu kkooti neyeekubira enduulu ng'ayagalira kkooti esazeemu obuwanguzi obwali obw'omukulu Uhuru Kenyatta mukadde ako. Ndozeeyo saga nayo mugijjukira bulungi, wabula eyo byo gye byaggwera nga Uhuru Kenyatta agaanye akalulu okubeera nga kaddibwamu era bw'atyo n'afuga. Olunaku olwaleero tusuubira okubeera nga kooti egenda kubeera ewa ensala yaayo mu budde obutali bwawala nnyo okuva kati, era nga ngenda kubeera nga nkutuusako embeera yonna nga bwegenda okutambula mu kooti Supreme Court eno. Abalamuzi olwedde bamaze okutuuka, abantu batudde. Jjukira nti kooti yasembayo eyakankanya nnyo eggwanga lya Kenya olw'ensonga nti obujulizi obwaleetebwa mu kooti obulumikanga Laila William Ruto bwe yabbamu akalulu okusinziranga side eya Laila Odinga bwegamba bajja na motoka namba gye tusobola okugamba nti oba yali box bottle oba kanta oba box body in terms of that size. So nga yonna ejjudde bujulizi, ejjuddemu amabokisi butya bwe babba obululu. So olunaku olwayo kooti egenda kubeera nga ewa ensala yaayo entuufu. Ebisingako awo ngenda kubeera nga mbikuleetera, kyolina okukola kwekumira ku Mukutu Vika exclusive subscribinga. Bw'omala subscribinga kwata mu kadde kajja mu kigambo personalize kateeke mu kigambo all. Omuzungu wagambira turn on that notification bell. Songa ate Hajati Kalodo teweerabira mukubirako kugwa ine ebizibu ebyenjawulo ebikusumbuwa.